Mawulire gakyaliga ntiisa ago era tujja genda mu maaso n'okutuusaako bye tunaayongera okuzuula. Yo poliisi ekubye amasasi mu bbanga okugumbulula abatembeeyi ababadde bataamye mu kibuga Kampala nga bawakanya ekya KCCA okubagobaganya ku nguudo kwe babadde bayiiyiza. Kino kivudde ku basirikale ba KCCA okukwata ebintu by'abatembeeyi nga beesigama ku kiragiro ekyayisibwa minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya. Omusasi waffe embeera eno ebadde mu kibuga Kampala agirondodde kaagituwe mu bujjuvu bwayo. Emirimu gisanyaladde mu kibuga Kampala ng'ekitongole kya KCCA nga kiyambibwako poliisi nga beezuba n'abatembeeyi abagoba ku nguudo z'omu Kampala ku kiragiro kya minisita Betty Kamya yayisa ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde wakati mu kuwansiganya amasasi n'amayinja. Ebintu obedde ebikwatibwa nga biteekebwa kabaliniza KCCA kyokka bwe batuse ku paaka enkadde ne Barton Street basanze abatembeeyi beekumye mu paaka nga bawakanya ekyokubagoba. Bannaffe abamu babatutte ebintu ebyo babiyodde byonna kubanga tuyinza kulaba omuntu wa wansi alina abaana basatu balabira. KCCA egenze mu maaso ne bajjako ebintu ebyo. Embeera etabangusa abasirikale ba KCCA batandise okuyiwa emmali y'abatembeeyi mu ttaka yonna ne bajanjera nga batwalako ebimu ekijja abatembeeyi mu biro ne batandika okukasuka amayinja n'okubogerera ebisongovu. Afande n'okuba amasasi essaawa eno kitange yafa. Tumazeeko emirembe tumazeeko ekyokulya tunagituliza n'abaffe nga bakujjako byoyina nakati bazze ne bakola ki ne banzijjako ebyendina. Mwana emmali mbadde ngenda gireeta ate babasajja munne bankudde. Olw'omusajja azirisinga emmotoka zibadde ku mabbali nga bazikuba amayinja mu kanyolagano kano aba KCCA bagenze n'ebinuubule era ne bawulira ekibuga kyokka kino ekimatisa abatembeeyi balumbye ofiisi ya KCCA ey'omu paaka enkadde nga bagendedde okugibumako omuliro era abalisi bajasise ne biramu zonna. Embeera eno waliza poliisi okuyungula Wanvu n'abampi abakulembeddwa amatwala poliisi mu Kampala South Jeffrey Kahebwa nga yabibwa Kaduumira CPS Joseph Bakaleke. Bano bagadde Ben Chwanuka Street era ne bakwata abantu ababeerako ne basaka bangali ya poliisi. Bakolemu prevent abagenze maaso n'okwata abantu nga bayisaamu ensambagire era batwaliddemu omugoba wa takisi ekitandudde abatakisi ne babambalira nabo ne babagjireyo bawo n'emiggo ne batandika okubakuba. Bakaleka olutalo luno lulabise ng'olumulemeredde era n'aviira mu ddereeva omunaamukuba oluyi kyokka kino kikakkanyiza mbiira baddereeva bagudde ku musirikale abadde mu t-shirt ya UPDF ne bamukuba n'okumwambula nga poliisi okutaasiriza abajjula kumutta. RPC Kahebwa akakanyiza ebirala n'ategeeza nti bajja kukkiriza kavuyo mu kibuga. Ŋŋaanidde wano mulagiddwa mu linnya lya pulezidenti wa Uganda okukwata ekkubo mu ddemu bifo bya bizinesi zammwe. Ate omwogezi wa KCCA Peter Kawuya ategeeza nti abasirikale baabwe babiri balumiziddwa bya nsuso. Abakozi baffe balumiziddwa era bali mu ddwaliro ekyo kyonna kitegedde nga babiri. Bino ebibeereddewo nga minisita wa Kampala Betty Kamya ategeeza nti olunaku lw'enkya bagenda kusinkana pulezidenti bakkanye ku nsonga z'abatembeeyi. Kaakati bwe basinkana ministries asinkana minisita n'asinkana technical team n'asinkanawo n'abantu bonna abakwatibwako ensonga za ministry. Sebwato Mathias, David Tambule n'Obina Nate bakusakidde Gulino, Twabukedde TV.